Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti e Butambala ng'omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi ne banne bakomezebwawo mu kkooti olunaku olwaleero okuwulira emisango egy'abaggulwako. Bannamateeka b'omubaka Muwanga Kivumbi babadde bakulembeddwamu Muloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, omubaka wa Busiro East Medad Lubega Sseggona Akali Amaggwa, munnamateeka wa Nuupu Samuel Muyizi, omubaka wa Bugiri Municipality Asumani Basalirwa, Kenneth Paul Kakande wamu n'abalala. Abakulu mu kibiina kya Nuupu nabo tebalutumidde mwana era nga babukereza nkokola okubeerawo ng'omumyuka wa pulezidenti waabwe mu Buganda agasimbagana n'omulamuzi nga bano babadde bakulembeddwamu akulira oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssennyonyi, ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya, omubaka omukyalo wa Butambala Aisha Kabanda, omubaka w'Emityana Zaake Francis Butebi wamu n'ababaka abalala. Muhammad Muwanga Kivumbi yaggulwako omusango gw'obutujju era ng'olwaliro agattiddwako abalala 24 ku musango guno. Mu kkooti bannamateeka ba Muwanga Kivumbi beemulugunyizza ku ngeri omusango guno gye gukwatiddwamu era nga bano bategeeza nti n'okutuusa olwaleero omuvunaanwa tagibwangako statement. Officers that conducted the arrest denied him the right to know the charges against him. Which is a constitutional right. But Your Worship, I refer you to Article 120, Clause 5 of the Constitution. Which provides that in exercising his or her powers under this Act, that is the DPP, the Director of Public Prosecutions shall have regard to the public interest, the interests of the administration of justice, and the need to prevent abuse of legal process. Bano era bategeeza nti omuwabi wa gavumenti mu Kampala yeebalamu okwogera ku bantu abattibwa mu maka ga Muwanga Kivumbi be bagamba nti battibwa amagye ne poliisi. Bongeddeko nti Kivumbi yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi ekira nga tategedde musango gumuvunaanibwa wadde kyokka nga talina muntu yenna gwe yayogerako naye. Bano era bategeezezza nti abantu abalala nga n'abamu baleeteddwa okugattibwa ku Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero teboogerangako na puliida waabwe era nga n'omusango ogubavunaanibwa tegubasomerwanga ekintu kkooti kyekkiriza. Now know Madam Rachel Biholi, representing the Director of Public Prosecution, participated in the proceedings at Kira Police Station. Wano kkooti esomedde abantu bano emisango ewatali kubabuuza obanga kituufu oba nedda, wabula wakati nga kkooti egenda mu maaso waliwo abavubuka abawanise emikono okusaba omulamuzi abakkirize beeyimirirwe nga bagamba nti bakyasoma ate nga n'olusoma lugenda kutandika, wabula kino omulamuzi akigaanye era n'ategeeza nti omusango guno ogubavunaanibwa gulina kuwulirwa kkooti enkulu era gye balina okusabira beyiro. What about you? You are only talking about bail? Yes. You are all charged with it. All of you, and you've been called out. That with other people not yet arrested. Between the dates of 11th and 16th January this year. Kkooti egenze mu kuwummulamu era n'oluvannyuma n'eddamu nga mu kugenda mu maaso abavubuka 24 baggiddwako emisango egyasooka okubateekebwako olwo ne bateekebwa mu fayiro ya Muwanga Kivumbi ey'obutujju. Oluvannyuma Muwanga Kivumbi ne banne baddiziddwayo ku alimanda mu kkomera ekitala ne Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri omwaka gwe tulimu ogwa 2026 omusango guno lwe gugenda okuddamu okuwulirwa. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bannamateeka ba Muwanga Kivumbi wabula nga bano bakubye ebituli mu musango oguvunaanibwa abasibe. DPP mu article y'ekikumi
alina obuvunaanyizibwa okulaba nti investigation zikolebwa mu bwenkanya ate mu bwesimbu. Alina obuyinza mu article y'ekikumi ya ssemateeka okulagira poliisi okuinvestigatinga omusango mu bwenkanya mu bwesimbu. Kati obuzibu bwe tusanze nti bano bali ku kesi nti yakuma mu bantu omuliro era kyovula bagaseeko ne bano abantu abirimu naye tebafuddeeyo ku investigatinga kesi ya mada ey'okutta abantu abattibwa ewabunale mu Muwanga Kivumbi ewaka. Kivumbi bwe baamukwata tebaamubulira na musango gwe bamuvunaana. N'ababuuza ani yali ataddeyo okwemulugunya ne bamugamba DPC w'e Butambala. Ne batandika okumukozesa statement bwe yatuuka ku kubannyonnyola amasasi ge baakuba ewuwe ne batta abantu 15. Ne bamugamba bo tebaze kunoonyereza ku byakufa kw'abantu. Ekintu ekiswaza nti waliwo gavumenti ewulira nti abantu 15 battiddwa. Ekyo n'ekiraba nga siiso. Boba Nanuupu okubadde akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi, Ssaabawandiisi David Lewis Rubongoya, Aisha Kabanda n'omubaka wa Mityana Zaake Butebi boogedde ku ngeri gye balabamu omusango guno nga kwotadde n'ebigenda mu maaso. Manyi ebikwekweto byakolebwa nga ekigendererwa kyali kya kukwata ba public agent baffe bonna aba NUP mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era bano mulaba nabo beesanga mu mbeera y'emu. Naffe Kampala n'awalala mwalaba abantu baffe bangi nnyo abakyali ne mu makomera abaali polling agents just nga baali bakola omulimu gwabwe okubeera polling agents naye babasanganga obakungaanira okuwaayo DRA forms ezo. Kwewuunya nti CID yali eyagala yamubuulire byaba ayogera ate tebaagala kumanya by'abantu battibwa ewa Honorable Muwanga Kivumbi. Ate onteekako ti omusango ogwavaamu okufa kw'abantu nga tebala kumanya kufa y'abantu abo. President wange wa NUP nga bamubba ne batta abantu be nga balumbye wakaawe nga talina musango asibiddwa. Era nze kinnuma Honorable Kivumbi annuma n'abantu b'e Butambala be batta bannuma ne n'abaana abato be bagase ku musango guno bannumu kamala. Kubanga ekintu ekiri mu kukolebwa mu kkooti olwaleero nga tubale tusuubira okulaba nga waliwo okunoonyerezebwa okuleeteddwa ku musango gwe bamutaddeko ogw'obutuju ne bagaseeko bugasi baana balala. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.